Shalom. Gwakanyiza kapeke mbuse best male ani andwadde male artist. Kitaka. Elijah Kitaka. Nzo wange omwimbi abadde akoze nga kideservinga to me is Dax Vibes. No, male. By the Dax Vibes. Yabademu wa Dax Vibes. Erao Zawadi Galaxy. Let's look at music. Azigabye nga beba so. Omusajja asinze okuyimba. Bro. Kitaka I mean ne Dax Vibes ayimbi. Okay. The be three. Shalom. Kitaka, Dax Vibes and Elijah. Amazima mugamanyi. Tulize music ebona. Just tulize olimba lumu olwabwe. Olwana. Echange chi baby. Dawa. Ne remix jawa ani Dax. Yakola. Dele bando. Man that abantu bano mwino bawa flowers zabwe. Kaba aganyo bayimbira kubwere. Kaba inzim. Nzikiza Kaba was the biggest song. No doubt. Biggest song last. Oba babogamu. Yanze nakana ko neyo nga bantu bagamba. Smaka Baba Bogamu. Nibaga Babogamu na is the biggest song kiriza nti no muchi na ye Bogamba best male artist. It's Elijah Kitaka kirize. Oba list Joshua Baraka. Ati Dax Vibes. Ni Daxandi ngambe bibi basatu. Like ngugamba Daxi bonabo Joshua Kitaka. Obagira. Nendo remix ya yimbi ne fefe nzai nasimanya nzai nabi. Ebyo that was Fefe's song. This is serious We are business. talking about music. Kugambe tuimba music. Ngoyo mwana. Omuinspiringa oba omu. But do you think people want to be inspired? They want. Oh my God. Kapeke. Music. Kunsi music. Nze alinawo dikini. Etsinga. Shalom. Music kunsi. Kintu ekisinga amanyi. So bimba after 2 years. Naba ebimweza. Lugera amazima. Osokuyimba Kaba after 2 years. You can. You can. Tosobola. Kakankuliko. Katika nkusese. Ola wana wancha. It's a nice song. Neno weekend. Ne jitu ade booked. Ejechi jitu ade booked. Wana wancha ingi nyimbezi. Ezi. Kati are you sure? Ojasobola kuyimba nze ali no muliro. After emyaka 3. Wana wancha might be once. Olaba. Wana wancha mu muveeko temwogera ngako ova kayimba kebakuba. Nawo omuyimbi. Abazi bagamba sigo yakayimba. Kumbaga ya Andre. Teri muyimbi ngo Joko Bebe Kulu. I think ni Emania esude ku bantu. Walwa Pastor. Onayimba. Bakuye wana wancha. Oweda abakobeeraga bagazo situka. Bonna basitusi. Tukyayogera ku mukyula engeri gye gutuyambamu okujjanjaba okukendeeza amasavu guyamba ku bantu abalina endwadde z'ekikaba ze tuyita STDs, sexual transmitted diseases oba infections omuli gonorrhea omuli syphilis kabootongo ne urinary tract infections. Omuddo guno gukozesebwa nnyo era edda omuntu bwe yalwalanga ebirwadde bwe bityo nga bamufumbira bafumbanga ntamu. Sijina kisefuli ntamu. Nanywa omanyi endwadde ezo zikola ebintu bibiri. Zonoona system y'omunda ne kungulu omuntu olusune lwononeka biki kyabeera n'amabwa agatagenda. Guyamba okujjanjaba munda ate ne kungulu. Bano abalina amabwa agatagenda ku lususu. Abali omuntu ali HIV positive tagafuna naye embeera ya AIDS abantu tebakyagituukamu nnyo naye abantu abamu abagayala okumira eddagala batera okifuna n'afuna amabwa ku mubiri. Omukyula guno guyamba ne ku kisipi. Ne bafumba. Osekula ebikola by'omukyula bino. N'okolamu paste. Yes. N'osiga wekikubye. N'okunywa n'onywa. Mu nnaku ago 2. Omanyi abantu bakuba kisipi asigala abasiiwa munda. Wasiiwa. Abamu basigala n'okubabuukirirwa okwo. Bw'okozesa omukyula guno mulungi nnyo. Ate ne ku mbeera eyo omuntu sigala ng'omira eddagala naye gikozese nga supplement. Ojja kulaba ng'obulamu butambula. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion
and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Ugamba. Nasitoe kigambo it is happening ngomanya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe and subscribing and subscribing. Kindly notification bell so that you get notified each and every time that we upload. Eyakanda bokusose yakava mu koma yali yafa gwe bali basibanga bakafuna wifi nze Shalom Hadad Kawese era ngo oli ku Shalom 256. Lero sirinze ka mwabanye emotoka yebbe. Eriwa. Baita Lamborghini? Eyo, Lamborghini. Baita che emotoka. Lamborghini. 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 Baita bache emotoka. Eyo sisi Mazda. Noka che. Eya muje mujiddemu. Yaffe. Bagita Eyo bagita ekiziga. mazino zino emoka za funeral. Oza kuzika. Eswala emirambo. Ozimanyi? Wali obuuzako bbeeyi yayo. Togibulirize. Ya bei. Katemo kamwe bagita bache. Erina olujja olumu lwokka. Eyo. Eyo Subaru Exiga. Ogambe ne akana kayero. Ati ogambe bagita Lamborghini. Ndikane wane motoka ebei oba okimanyi Endongo kati Shalom. Nkubuuze. Endongo passion. It's gulinga mu muzimu. It's a calling. Nti kasinga abana bagaga singa tebayimba. Davido. Wasinga bebe kuti akola break the chains. Wasenta azina. Mtawo sanvo eja dola. Yakala kwangula gulana. Mtawo sanvo eja dola. Ojikwata no Davido ali mwana wangu. Nogera no kule ebyalo. Mwana omugaga Davido. Lwaki ayagala linnya. So this morning today tulina Bent Boys. Abasajja bakaba bayola n'ebigere. Abakuba oluyimba olwakya ne babayola ebigere. Tebatuyola. Yayola basamya. Muli basamya? Tosa tuyola. Kanaye katumba samya muyimbi kya alinga yagazaako. Dada Andre musamya. Andre? Temperature touch. Wewe wa TikTok oyo. Temperature touch. Mwe tuli mpola. Abasamya. Bakwa Joshua Baraka atwegana. Joshua Baraka agamba. Yagamba muna Kenya. Ate laba na Kenya mbera basamya. Ate bunaye. Ate mbera basamya bana Kenya. Joshua Baraka yenga yagamba ye muna Kenya. Yagamba abantu abasinga mwagira bana Kenya. So mutuufu kati naye kakabesibeko. Abasamya twamwagira Abanyayuganda twamwagira bimaze kwata eri. Na maisi mu Uganda. Uganda. So ono ye Emma ono Steve. Bent Boys. Africa. Nakedde ku macha bwana wanja. Niwe omwajira sokoleke omwajira. Waliwo abantu waliwo abali bajjanga muyimbanga nga bayimbanga mu. Jwa waliwo nabaliza tanga Yuga Tunes Yuga Boys. Yuga Boys banja abajja abati efanaziriza nga balinga mmwe. Yali duo naye tete muntu yalayimbanga ffe. Nati gaba kale duo nga bayimbanga mmwe babiri. Ne babiri bali bajja ddanno. Duo zaaliwo. Waliwo bakatalia Nkando. Katalia nikamba ze myaka 5. Abo twabasangawo mu baliwo. Wali serious. Mama zimwe myaka emeka. 2022. Ya myaka 3 so Katalia bali myaka nga 8. Twabasanga wale 8 because if ndoza mukuyimba obala breakthrough. Otandise okifula kakati oli mu business commercial. No bala kati awo no bala. Nika Katalia baliwo Yuga Boys baliwo atebo. Bo babaddewo bakaddemu. Yuga Boys. Mu music si myaka. Era ne myaka abeerako omuntu wafunye ekirowoozo ekiyimba wasuka emyaka 15. Kituufu. Awo nga mathematics atabusa musinya twawo. Galadde ntoga bika asoke embiveeko. Waliwo abantu badde bayomba ku zinawaji mwase baba nominate nze. Tebatu nominate nze. Naye tusanyukirako abo be bawadde award. Abawangudde. Kubanga buli omu
obuwanguzi bwe abulabira ku maaso ge kati bo bwe obuwanguzi bwabwe era tubasanyukirako bonna abafunye obuwanguzi bwa awaadi ezo. Bali babanominiza ko buzina awaadi. Of course. Ne muwangula. Batusam ne Eddie Kenzo. That was 2023. Nga mwaka kubo nga omanyi omanyi kati simanyi bantu bakolezo award oba bakola research abazitegeka bagenda ne bagira category kane nagamba dancehall ninga woliza nyimba tamanyi music ne bagamba afrobeat kati bateka mu category ya afrobeat. Nze muni munda kimanyi wanawanja si afrobeat. Of course. But it's afro dancehall. Ne wasamba lipira border. Lipira border si afrobeat. Because no wabuza yarikola Daddy Andrew ajagamba si afrobeat. So no best afrobeat song balipira border. No kwata ba Benty Boys n'abasamba kaligero mu Eddie Kenzo. So kati Shalom dada mwaka ogwo wanawanja ne balipira border wakiraba segede nenga ngomanye ebya na kati balipira border beripa so batanyisa kava na mukafe nyimba nyinyi zava mu Eddie Kenzo ayoza mumwe si ayoza mufe ya voicinga mu waka waffe ewaka waffe gowulira kamukugambe kati Bailando Vinka balipira border goya bugi alina akayimbawo envezo kayimba chako abaina nya rimba olwafumanga lulimu style ako lwaja after then omuntu atayoza mufe atayimba mwaka waffe nenga yayozamu naye yali Gravity kwepicha jangu tugende mu kwepicha byatandikira byonna kuvaawo guno omwaka Alien Skin gobo oli amalowoozi mukola si bonnaawo bazibukirirawo amaaso nga bali mu ludimu yammwe oba weevu ebanga weevu nga bonna agamba nti kati atiza azio yakola backswagger nyamuleta buli omu najjanga akikola manyi kyakoma kwaziza ekyo kya backswagger paaka teri muntu mulala akikola. I think he does it better. He knows it better. He does it better. Kati awaadi zino lwaki kati wala abantu bagamba mu Joshua Baraka lwaki tamwadde za awaadi zasanidde kufuna ng'abantu bakomplaininga abamu. Joshua Baraka bamuwadde awaadi yaki? Tebamuwadde. Balina gye bamuwadde. National Act oba? Teyafunye awaadi. Tebamuwadde awaadi. Nenda ye post ku makya leero. Ne Benda akeddawo wandiika awo. Nalabye asooka enkulu ono omwana akola ku gaala. Nalabye artist of the year biki. Balina gundi bamuwadde. Teyafunye awaadi. Kapeke yafunye awaadi zonna nnya. Nakyo Zonna azitutte. yafunye ne yakadongo kamu. Zonna yafunye ne ya best big impale. Ati ayambala empale nnene bamuwadde awaadi nnyingi. Though Kapeke deserves it. Bamuwadde awaadi ya big impale artist of the year. Ne bagiwa Kapeke. Best we babule yokola ya best welowe. Manyi wero empale nnene ezo. Galaxy genda teke. Kapeke yangu artist of the year. Artist of the year, song of, but no, he deserves it. He has worked hard, no. But see a kaya abakoze nnyo. No, Steven. There is working hard. But what you show abantu. He deserves it. Abayimbi abasinga bangi bakola nnyo. Sibo kiri? Nesi ndi buli akole nnyo deliveringa. Nze nganze. Webanga ntuni dogo omwaka. Ezo awards zawadde Kapeke. Baada wanaziwa lajja kitaka. And for Galaxy level, he deserves it. No. Yeah, because that's Galaxy. Hey, how are you? I'm actually very shocked. You're very sure that I've called you, eh? I don't know what to best tell you, but I'm very shocked. Why would you be shocked? Like, auntie, like, you know those people that call you, like, what is going on? Nze mba n'abantu bange mba nnyo atime tinja kubira omuntu wange kye kiriwo. Tawali pata n'oli otya mukwano. Osman ali kumpewo.
Mama J yali atya. Mami J ali bulungi. Njua ne ba Bent Boys. Tuli mu shooting ayo kantu. Nayo tandikiddeko Galaxy Zina Awards za 2025. Ngasaba de mwezi ebintu Shalom ngasityakola ku ttala. Toshakola ku Galaxy. Wasooka ne bampumuzaamu kati. Wakolayo wiiki. I was working there the entire year, but now, you know how those things can be. I think I will just get time and sit you down and tell you, but I know you know how those things can be. So what do you want? Tuli mu kwogera wano munnange nga nkuba ku simu ali ku Galaxy Award Shabalaka tebamuwadde award. Maana ng'ebintu by'ogw'omutala naffe byatwewuunyisizza ne Kankasi teyadde award ezo. Kankasi tebamuwadde award mmeka? Kankasi tebamuwadde. Let me send you the draft. Kampeeze ku WhatsApp tukyogereko. Thank you. Buli abawangudde bonna Yeah, like Italian. Okay. Friends of Shalom Bama the best collaboration. Kankasi. Best collab ya day agunje Omega 256. Nabye Omega collab of the year. Bana woje bamwada okoze kala mabademu kapati mabademu abayimbira okwerere. Ne bamuwawa. Ezira bayimbira bwerere bojja kufa award. Ne bamuwawa diawo. Naye ngama ngembade gambye nti ku Galaxy level nange Galaxy wembanga nominated nendisivinga award ku level ya Galaxy akaseera ako mbankozesha mba mpangudde so kati Shabalaka kati ye okusinzira cause waliwo betulaba ng'akoze ku byenjawulo ng'omuyimbi ng'asukkulumyeko ng'atusukkulumyeko ku level ya nenga mu music tatusukkulumyeko but naye nyimba Bent Boys zitambula gwe mwaka ogwadde mademu na nyimba ki no like enyimba okutambula titegeeza mulo muntu aba kusukkulumyeko because baso ozikuba osokuba music wa Daddy Andre no Wakapeke nga Wakapeke naina mufu nengo Wakapeke atambula timuganda oshitegede nga atambula twena kayimba ka Bent Boys tete muno oli wa kabi tata tagenze mu personal tosa playing kayimba Kapeke right now as we speak kale playing Kapeke because it is time ntabwo tukozesa Kapeke mukwano gwa ezakyogera ko kale ekiriwo music fena tushimanyi Uganda wano music omubi yatambula yasinga otambula because sokolize because abantu bagala vibe ne vibe egwawo vibe egwawo vibe ijasebirawo mpamwe kiyimbawo vibe negwawo vibe egwawo ahachidako but no that he has good music there's good music there's classic music kati nedda ffe tukola bukozi but music engeri afulumamu mu bantu abantu engeri bamwanyirizaamu ife music kwe tetukola mbu tutunulidde tukole sente yes we are targeting money but we also want to inspire nati mwanspiringa mwakoma kayimba kamwe nakadde kumacha tigolooza nakadde kumacha na wancha chovolaba uliyambemu omwana we watakaddemu aliwajje bikakuspiringa kayimba uyo omwana baby kayimba omwana watakaddemu sokolize gweyimba akayimba kamo asobola okayimba yeweevu eyakyusa industry banawancha mbala kayimba kamo onawancha alubamu sokolize banawancha alubamu one song alubamu nambe eyo kekayimba akaletawo weevu abantu ne babuka Bent Boys babikoze bilaka bikola akayimba kakamu n'essaawa zino buli muntu n'omwana juzi wano twamugamba ni Paboy gezako okuyimba ekintu nga kiri mu kwaya teyakuba hit yandalula Paboy yandalula Paboy yimba yandalula nze bambi nasanga malaika on my way okyogedde kalinga akaffe nti gwe ojja tugamuno
bakuba kayimba kamu wanawancha naye like impact yako yakola tekiriku kuyimba nyimba nyingi nati kati akayimba mwakoma kamu naye kati Kapeke azze agattagatta ebintu bye n'agatta wano n'agatta wali n'amalako omwaka nga tubalemu Shalom nkwaliyemu fe twayimba wanawancha tukola collab ne Spice Dana ingine ekyamuke yeganyo kyamuka nkubalira ze nyimba eziringa ezimanyikiddwa ezaffe ziri meka 2 enjala nyimba ziringa 10 na meka 12 wano Uganda wano Uganda teri muyimbi atusinga performance ku stage anje antatuya performance no nkubalira if you go on stage you never regret. We have been performing okuva ku wanawancha kuva 2020 what 23 24 25 26 chali ku stage. Are you oli so sure no Kapeka anaaba achali ku stage myaka ena leze nyimba ze ngalwachi senga alemeza nkubuza are you sure otegedde sigala lemeza katika kankubulie wanawancha yogolaba twayimba Western Nile yonna uyonna gwe jomanyi ndeka te Kapeka ayimbayo wali abayimbi ngabayimba nyimba 10 ndakawedde nkalabye nga amala yimba nyimba 10 okuyimba yeyo Mwesnayo wayimbayo uli agambe abayimbayo Vinka Azawi Daddy Andre Winnie Nwaji Benti Boys I think na Bitusi I think banoboka okay the awards baba na abawangudde best fans team Shibaholics bagikwata ndowooza that's right ya inakwenda Fangon. Best inspiration song My Life Mozo Kids and John Black mkamanyako kagenda katya ya kali I'm living in my life nothing to worry mazero mwana muganga semani bana bendongo yambie cha semani ko best songwriter Dr. Brain one bampatana best Luga Flow rap song Kaba Kapeka ayimba gundi yeah Luga Flow best producer Best Boy goba wadde anyway yeah ngola liwa baga kulevoya Chandre Nesimu chokamba wabera mikolo Nesimu waliwo melo takola nyimba kali mkuduka zabasta bugende ikende ikalabe wakola wabera mikolo nyimba ze tezitambula best dancehall song go Kaluka Sita featuring Elijah Staka. Yeah. Okay. Best dancehall artist Kaluka Sita. Yeah. Best comedy content creator Mixims Too Funny. Is Mick a comedian? Yeah, he is. Oh. On different platforms. He He deserves it. Best contemporary urban song Long Praise Joshua Balaka. Joshua Balaka ya wangu. Yafunye award. Best contemporary urban artist Trace Melon. Karate wampatana long places akajisha Balaka si contemporary but then Trace Melon agwao uliza R&B ulimbala Joshua Baraka oyo Afrobeat yes Afrobeat Afro R&B abamuko contemporary style ondala si wrong place best Afrobeat song Somebody Shiba. Bonga bo. Tuli kwa awards zina awards. Best song. Chidandali song. Like Raga. Somebody. Bawadi Shiba. Best collaboration See You Tonight Omega 256 and Cindy. Yes, it is. Okay. It is. Best male artist Kapeke. He deserves it. No. He deserves it. No. Imagine ngamba into No. I believe 2023 was our year with one song. Where you won nothing. But winning. We accept. Winning is in many ways. We won a car. We won plots of land. So you win with an award. No actually wakanenga nawe. No nyaboda mazwangula. Walo mchara juzi yangula award. Nya 5. Nene cheka wasaba agamba. Nezange. But oba wini za kuno babe oyo eyangula award nya kuno tebamne mitinze wadde kama tena yo music naya
I think baba abantu abayimbira kyendowooza. Abayimbira. Ababayimbira. Simanyi nze. Shalom. Tugende mu maaso. Shalom. Tugende mu maaso. Gwakanyiza Kapeke mbuse best male ani andwadde male artist. Kitaka. Era je Kitaka. Nzo wange omuyimbi abadde akoze nga akideservinga to me is Dax Vibes. No, male. By the Dax Vibes. Yabaddemu wadde Dax Vibes. Erawo ezawadi Galaxy bazigabye. Let's look at music. Bazigabye nga bebaso. Omusajja asinze okuyimba. Bro. Kitaka I mean ne Dax Vibes ayimbi. Okay. There will be three people. Shalom. Kitaka, Dax Vibes and Elijah. Amazima mugamanyi. Tuulize music ebona. Just tuulize olimba lumu olwabwe. Olwana. Echange Chibaby, Dawa, ne remix jawa ani Dax yakola Dele Bando man that abantu man mwino bawa flowers zabwe Kaba aganyo bayimbira kubwere Kaba inze nzikiza Kaba was the biggest song, no doubt. Biggest song last year. Basa bogamu yanze nakana ko neyonga abantu agamba Smaka Baba Bogamu. Nibaga Babogamu na is the biggest song kiriza nti no muchi na ye Bogamba best male artist. It's Elijah Kitaka kirize. Oba list Joshua Baraka. Ati Dax Vibes. Ni Daxandi ngambe bibi basatu. Like ngugamba Daxi bonabo Joshua Kitaka. Obagira. Nendo remix ya yimbi ne fefe nzai nasimanya nzai nabi. Ebyo that was Fefe's song. This is serious we are business. Talking about music. Kugambe tuimba music. Ngoyo mwana. Inspiringa oba omu. But do you think people want to be inspired? They want. Oh my God. Kapeke. Music. Kunsi music. Nze alinawo dikini. Ekisinga. Shalom. Music kunsi. Kintu ekisinga amanyi. So bimba after 2 years. Naba ebimweza. Lugera amazima. Osokuyimba kaba after 2 years. You can. You can. Tosobola. Kakankuliko. Katika nkusese. Ola wana wancha. It's a nice song. Neno weekend. Ne jitu ade booked. Ejechi jitu ade booked. Wana wancha ingini nyimbezi. Ezi. Kati are you sure? Ojasobola kuyimba nze alina omuliro. After emyaka 3. Wana wancha might be once. Olaba. Wanawancha mumuveeko temwogera. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Musange mu famasi zonna nga bali wamu ne Chalkmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba teweewulira bulungi. Nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna lyakakasibwa ne NDA. Ngako ova kayimba ke bakuba. Nawo omuyimbi abazi bagamba sigo yakayimba. Kumbaga ya Andre. Teri muyimbi ngo Joko Bebe Kuru. I think ni Emania estude ku bantu. Walwa Pastor. Onayimba. Bakuye wana wancha. Oweda abakobera baga nsituka. Bonna basitusi. Mwe muri kabaka abasamya, mwe muri ba MP ba impact je gamba. Babaje bagira mwana waabwe. After 3 years. Banji abana baabwe abaddeyo. Shalom. Impact. Wade abayimbira enalema si vibe. Bade aba enalema abayimbi baabwe. Best female artist Trace Melon. Female. Best female artist. No. Nando Love. Nando Love. Sivina. Fichi. No Love mukazi. Mero. Mukazi. Hey. Mero. No Love si Mero. Bojja Nando Love mukazi. Mukazi mulungi nawe female. Ne Mero ni yabadde bayimbi abapya abazi. Breakthrough. Best female. Yaka breaking through ani. Best female ani. Wala inewunza Nando Love. Nando Love. You can imagine. Mukazi. Longo sa statement ngujjo manyi musajja. Chinawolo vubichi mani Galaxy. Yes na love swa maka guwe. That's why mutugobe. Bamuwa. Mutugobe Galaxy. Bamu. Last year. Breakthrough artist Trace Melon. Wawo. Ino bera. Si wali.
Ku best female. Who's your best female artist 2025? 2025 best female artist. Last year. Last year. Nando Love Ava Peace. Ava Peace. No. Last year abakazi tebakola bulungi. Kambi obuzibu obuli awo. Last year abakazi tebakola bulungi. Abakazi nga batukuba endongo. Kale Gloria Bugi at least. Progress ku music now. Yeah, then if you talk about female, Auntie, female artist, female artist, it brings a lot of things. Banjwa de Kaloka Sita. Trendy, yeah. Kaloka Sita, best female artist. Yeah. Kale, but we are not trending. Obadde mawulire biki ebyo ngamba yayimba dda abo baliko be balya best female artist nane naffe tuleke tuliyeko abayimbi abakadde. I swear that ogenda kumpulirira that woman Kaloka Sita didn't even deserve to be on that what deserving abandi mwadde living legend. She's a dancehall legend. Karo bandi mwadde nga legend. She's a dancehall legend. Karo ni muyimbi atali predictable. Ali versatile. Inti gwe boli awo nakubawo ekintu nti ate she's so creative. Ngato ade Joyranda wange Joyranda. Joyranda akyakola bambi. Nengaze ugambye last year the female artist bakoze kitono like bangambe tebasanga Nando Love. Segede ngabona gamba nti Elijah Kapeke Tishabak segede nti kale omu akuba nagira bwatu but maybe Tracy Melon kale agira abeerawo. Okay, as far as because music mulungi. Pretty Banks mwe bali abaana abayimba Pinky njogera Pinky yawo mulamu katono. Pinky ayina endongo empya. She's talented. Ali mu Sododo. She can sing. Ali mu Sododo. But ngato onimba twaba Sododo nimba laffe twaba dominating. Bani ababimbe. Lili Pazo ne Latinam. Abo si bayimbi. Lili Pazo comedian. Alex Manje singa amubukinga. Comedian nawe. Si muyimbi. Lili Pazo amanya okuyimba. Omusajja yimba yanze ni samazina get Sododo. Muyimbi, he's talented but byayimba si muyimbi. Kata ina olupya. Bata ekibusuli? Naluulidde ekibusuli. Olaba abantu akyava ku muyimba ebya inspiration kyegambye mukaje Lili Pazo. Tayimba ku babyagala abantu. Nga omanyi Shalom. Ojase oyina kufuna ngeri jobiba kaka. Mode of delivery. Promotion. Wekikwatayo. I don't think they would compare you to ebyo. Katala Shalom. So lwawo kwasa akayimba. Naye tukwasa. Naye muli kwasa ddi. Gwali omanyi muno wanawancha. Ngenda kwasa. Ani ngamba. Ani kankulire. Wali abalinga gwe. Abatugamba nga munakwasa ddi. Nabone basirika. Ngoma kirumanga kuba one hit wonder ogakale senga sayimba. Kina hit yes. Kati uliriza. Kina hit big. Kirungi nnyo. Kina hit big. Aya tokamanyako. Abadokolo bagweddalu. Uli aje muyimba mu badokolo. Otayimba kapkati wa ne Uganda noyimba mu Kampala ndiri obotuse. Kubuze. Ona machine ze bookinga e Kampala. Jobuze kabayimba. Song of the year Kaba Kapeke mwati wakanyiza date lwero okiriza. Song of the year. Artist of the year Kapeke. No. Me akoze. Elijah Kitaka. No. Mwantukiriza amazima. Bambi mwino ebyo ngenda bakoze. Muno abanga nga akusugambe amazima Kitaka. Nga wena gambye. Kitaka ye. Nti this year Benty Boys tuyimbye. Sorry, last year. But we never had a hit song. We accept defeat. Because we are artists. Muyimbi na oba janga waguma. Nti lobo ofunye olubala. Loba tofunye appreciating abanno. Me I think Kitaka, Joshua Barak and Dax Vibes. Ibanyo bam category ya artist of the year. Sports personality Jacobo Kipulimo Legend Award. Jibanyo wadde Kaloka Swajo dari nambiru.
So Legend Award bali badali nambiru. Ndio basinze katabo kayawandika. Kano ke yasala My man knows akavumirira okusikambula abaana abobuwala. Bagamba yebisalako ebintu. Yasalako ki? So tubadde ku zina awards. Leero ni birthday ya president bannange. President waffe. President bamugoma ayimbira ku campaign. President elect we Uganda. Yala kyagwanyi center. Yalabise. Leero mazali bwange. Aliwa. Tetumanyi ali fenna naye. Soka tumimbira kayimba ka birthday. Of course, twakino mu. Tumwagaliza amazaalibwa amalungi. Mpola mpola wabi? Si wabi. Katugamba ka birthday mugenda kuyimba. Tunamuyimbira akantu awo. Waka tumimbire verse ya feno. Tobasinga bulungi na mubiri gokka. Magamba. Tuli kusaidi one kweka, we shall look for you. Magamba. Olowooza lwaki tetwenda wa Museveni. Osegede. Tuli bantu ba Bobby. Kwagala butayagala mu buli mbeera. Yonna. Tukamwimida ka birthday ako. Yagize myaka 4. Nga muto. So happy birthday. Ale je myaka ejofuga. Ale mimbi. Je myaka atuse myaka ezigenda ofuga nze ffe tukirabaawo. Mukiraba. Nawe nga muyimba campaigns za people power is no. Muri banchuka. Obviously. Actually. Tuli abantu. Temuva kumanyi abantu abali oppressed. Abantu abanyigirizibwa. Nabo. Abalooza nti bali bulungi. Nenga bamanyi ekituufu nti nno banyigirizibwa. So sega muno ffe tuli ba Bobby. Muli ba kuba ne watandibadde Bobby. Of course. Ffe abamu ku bantu abakwaki abanyigirizibwa abali oppressed. Okay. Yes. So happy birthday Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva ku Shalom 256 twagaliza amazaalibwa amalungi. Byonna Katonda ajja bimala mpola. Ogedde kwemba abayimbi muyimbira abantu. Nalabye omuyimbi omu yafiiriddwako omwana Green Daddy. Mwali muyimbira people power yenga ayimbira NRM. Abanya songa nyegamba protecting the gains. Okuuma ebyo bituusiddwa bibatuuseeko. Just 2 days back yakola live nga afiiriddwa omwana we. Olw'obulagajjavu bw'abasawo ye bwagamba emulago. Tugamba bw'abanga ali ayimbira NRM. Tusuubira listi ye alina kasekurity awo. Oba adde n'akasente akatwala omwana ye mudolo naye aba ayagala. Oba mbuuze akabuzo Shalom. Kyemala ogimanyi? Twatwala Jaden. Naalya. Wali ogenzeewo okunezebwa ssaawa 9 abasawo tebaliwo. Babeerawo kubanga abawaki? Sente. Kyemala sene zaabwe abasawo baapenga mu buki? Mu budde. Emulaga abasawo tebapenga mu buki? Mu budde. Yagamba abasawo baali careless. Baaliwo. Nenga bayiya. Balina ku sente. Ezo sente Green Daddy tamanyi muno yazirya. Zalwadde abasawo. Mu theory yazirya. Anti yazirya. No. Nekyala. Green Daddy oli muyimbi. Kibi nnyo ekyakutukako. Oli muyimbi oli star. How do you allow your woman kuzayira emulago? Because omulago ogimanyi. Yes. Bifalo biki. Bali baba muri falinga yo. No. Shalom. Omwana wa mzaira mulago. Twaje. Okimanyi? Sigezesa. Kiwe. Odo manye embeera eri. Sente yazirya. Bali tebagala manya. Balabya bafudde. Yabagamba atamanyize Green Daddy mugogolinge. Ngotu kugonze. Wabanga kyali kibi agolinge. Okay. By the way, ekyokufiira tukisaagira. Era tuli mu kunyolwa kubanga omwana oyo yafudde. Yajja deserving obeera omulamu. Nenge tutadde ebbali. Sene Green Daddy yazirya ez'abasawo. Kati akabe mpola. Yamanyi nenga bazirya. Bazimbamu baba obuwumbi n'obuwumbi. Kati obuwumbi obwo busangula amaziga gaabwe. Yes. No, amafuta kabanga mu era ina kukwata ezo sente. Obanga bwali ku side ya NRM. Obaswa yali agenze kukola nga swa NRM.
yageze kola nga genda kola kuyimba. yageze kola ne era baba bakyalibo yasobola okukoya nabo nagenda mu ddwaliro erisingako. Anyway, omwana we bambi kyanuma video eyo ntino gwenda yali mulago video yanuma nengamba omuyimbi ate nga abadde nga akola wano ayimbira NRM ate kati ali mulago nga ndaba abakazi bebase wansi. Kyenamwagalako yajjukiza abantu batamumanyi munze Green Daddy mugende ku Google ng'afiiriddwa naye kati bwe mbanga ngenza kukola kasente ne bibakwata omuntu alina asobola okufiirwa lwaki abantu balina Green Daddy edda muntu yafiirwanga abantu tebaanenyanga twasaasiranga naye kati yafiiriddwa bali mu mukomerera mbuko kirabe gwe obadde owagira ki ebintu ebigenda mu maaso Shalom agira Besigye but still ekizibu kikutuuseeko nenga ekizibu ekituuseewo kiriwo because of ki system eriwo. Why do you complain? Ate tebannaba because kankubulire naabo abagagga abafunye mu system eno nabo abanaabo they prioritize family obalwala tebatwala mu bintu bya gavumenti tabatwala mulago lwaki no makamuzi Shalom kintu olabe yiganga wafiirayo omuntu Masaka wafiirayo omuntu ewa musajja waffe sijja mwogera amannya mumanyi wafiirayo abantu abasukka mu 7 every life buli bulamu obwanyigirizibwa obwagenda there must be accountability for that life. Kirekeeza nti abantu gye bali abantu abo abafiirwa abakaaba kati gwe naye woofiirwa kaaba mpola kuba sigwa abasoose oba simba abantu bali happy muno ofudde oba ofiiriddwa kubanga ne bali abantu bafiira mu campaign tetwalingayo twalanga cover but twalingayo nabalanga muyimba ku campaign za Nuupu waliwo omusajja omukulu gwe bakuba amasasi eyiganga mukavuyo ako n'afa mukulu yali bano ababucha n'afa sogoza oyo teyalina baana tebakaaba so kitegeeza abantu obusungu balina ku media bona they were also weba naye ate ejjukira bitandika butandisi Mukama ali wamu n'abantu naate ne mukwano gwammwe naye era Dana Skies mumanyi Skies mukwano gwange in fact mwe banakogera naki waliwo ebipya bizuuse na best friend essaawa zino twogedde I think ebipya waliwo ebipya bizuuse saawa tutagayogera saawa zino tewali sofa nanti naye bwe yafa nfukanza naye simanyi bulungi nawe yafa nagenda ku akawunti ye ndabe nendaba yatula mu kayimba ka Yoweri aka President 7 abantu ke basinga commentingako paka ne yakanje bati surprise it nantu bagamba aliyo senafa what happened to humanity anyway ekyo kyonga kibi ogamba nti aliyo lwaki ekyo kibi atenga enewalala kubana abayenda enyalimu abala kyomulaga kirunta tugambe wali nti ekyokufa tekisaagiramu ate saagala abagizi ba Nuupu oba people power babeere bakole ki baseewo mbeera nti kati ife bwe kimu ekituka kuba ku muntu awagira gavumenti ne bali bantu ate balina right kwaki omuntu okuwagira NRM right ye nga ye kyakwaki kyasalawo naye kati nga tuze mu buntu omuntu tasobola kulyoka kufa era bwe yagamba Dana Skies aliyose okufa shame upon you that's not right though there are also lessons to learn. What lesson do you pick from there? Lessons to learn are Abannayuganda bazivu. Abannayuganda abantu bazivu nnyo. Abannayuganda osobola okwekoona ekiro
n'okuba omutwe ku lukonko n'ogwawo n'agamba abadde mubbi. I know. Omuntu agamba abadde mubbi ne bakola comments nga 10 abadde abambe nga mazima wagudde bugwi n'ofa. So teri amanyi kufa kwa Diana kwe kwava kutuufu. Kwa polisi tena tugamba maki mazima naye kyabadde apostinga ku TikTok kyabadde alaga abantu abadde alaga essanyu lye happiness gyabadde atambula kati gwe omuntu gwamanye engeri gy'okinterpretinga tukate abantu abasinga Abannayuganda abasinga abawalawala abo baavu oba tugambe bali abamu si baavu naye amu baavu ku mutima. Ati olaba muno mu Uganda kizibu omwala okukkiriza mu mwavu yaba alowooza adeetinga boyfriend omwavu ye kyalaako ekyo baavu ku mitima kati abala bali desperate. Kyekividdeko abaala okubanga nti omuwala aba ayagala omutuuseeko ebintu naye nga naye tasobola kwaki. Shalom menjogera kuba n'abantu abagambye yabadde malaaya yabadde yeetunda bamusa abasajja yabbye ssente abo abantu bo balowooza omwana okubeera mu nnyonyi okubeera mu kage bbeeyi nti abadde akoze akolawa myaka 21 anti eryamanyi Shalom kyogamba buli muntu avuga emmotoka ennungi yeetunda si buli omu omuntu wa Diana abadde si abantu batunuulira obulamu bwo kakiringa nzekera ku makya nenvuga Lamborghini kati nenvuga TX. It raise questions. Kati twogera amazima bantu bangi bakola YouTube bantu bangi batunda habo bantu bangi bakola ki lwaki nvuga TX tomanyi obeera wafunye eddiiru bakwadde eddiiru otandike ngalo company gyebagala producing ebyo ebintu obi exporting. Abaana bano abato tubataasizza tutya bavubuka abawala bano abato bawala obulamu bw'abaana abato. Pozi Shalom kyowandigambye ebigambo ebyava mu kufa kw'oyo omwana birimu lessons bye tuyigamu naye about her death no one knows. We don't judge her death, we don't. Abula ebigambo byajja comments zajja mulimu ebintu by'okuyiga ngaki nti abawala abasinga bagala obulamu obw'ebbeeyi good life ate nga tebamanyi consequences the effects. Omuwala atayagala mmanya Msimera jangu obuze ku ba Bent Boys Msimera mumanyi bakumanyi ssebo si yabaye mukama wange ssebo kino kiyamba gwe bakuwa akatebe semberako tulimumaliza naye tulimukwogera ku nsonga za Diana Sky nawe so tuwaye akagambo baada ali mutugamba lessons tuyigamu wano bali mikwano gye yali musuubuzi mugundi abasajja abawunya obuwoowo bana bakabali bakiraya nti nga basuubuza makeup kyogamba abala balina kwera n'abasajja awunyankwawa twogera amazima. Diana olunaku lwe mutegeera lwe lunaku lwe yafa nali simumanyi wallahi nze yali mukwano gwange eno yali nga omanyi nti nga musuubuzi mugundi simanyi yatunda ngoye tunda ngoye kati azambala nazipostinga gwe weegomba ng'ominboxinga nga delivaringa. So abala bere begendeeza besuubiza baagala experience ziri waggulu ku basajja abakaamu. Yes. Shalom abawala abato bali desperate for good life. Masa abakambwe Shalom n'obeera gwe osonda ssente zo. Let me give you an example. Sigamba mbo Diana we yakikola got me right. Ozo emyenzo nga 2 olina akawala ka girlfriend okaagala naye ng'olina mukazi we waka buli plan gy'olina erimu mukazi wo. For example, because I'm giving you the worst of it. Omwana we waka aba family yo then olina ne ka side chick ne kazibba ekiro kimu naye nga omanyi we kabeera nokabuuza ku ssimu sente oziyina ne kagamba amazima sente nakoze ki zaweddewo yakola mbwe nti nagulamu kino. Obanga oli wa mutima munafu naye omwana yabadde n'akamotoka kinevadaka adda litambula ku boda kinevadaka anti munaye anti shiza oba bigamba natwe batulira mtava kunyene nga bigamba abadde blessed gwe nta kwogera ko mtava kunyonyi anti bomala okufa bibivaayo nti oyo mulaba abadde mubbi omala okufa wano koyo omulaba abadde state yeje abadde bide bikiri omaze okufa ngomaze okufa manyi nakakena gamba abantu
oba oyagala okumanya ekituufu ekya Soomu Shalom totula wali mu katenti kana akabeera awabeera maiti kiwatadde wa kekeja sawa The Bali. Damu baboda damba mama gundi abafumba olumu ne baate bamanyi ate no mwebyo abada bamanyi Shalom babavuga mwe boogerera mu 100 mu bigambo 100 mubamu ekituufu era nze nabagamba bintu bibiri byonna okwegenderezanga omuntu amaze okufa nadde mpa analysis ku nsonga ya Dynasties nti bintu bibiri byobanga oteekako nnyesira ennaku ze ezisembye before nga tannafa the circumstances ezabaddewo before nga tannafa onfuna bulungi mu nnaku ze ezisembye then biki ebiddiridde nga amaze okufa kyova olaba nkugamba ebiddiridde nga amaze okufa mulimu ebigambo ebigambo bino ebikozesebwa ng'omuntu amaze okufa tobitwala for granted byonna mulimu era ze comment section eno sigitwala nga yabasiru mune news 15 munange okitegeera ebyo byonna mu kunoonyereza biyambako kubanga bwe tulina okutandikira lwaki nkugambye nti ebiddiridde ng'omuntu amaze okufa kyovala nga bagirlfriends abo oba abawala abato bamala okufa kisooka okulowoozaako things are they be connected to relationship ani abadde current boyfriend we at the moment ani ex babadde mu team connection babadde mu connection iyo kitegedde bani byasembyeyo okwogera kituufu oyinza oba nga wasembye okwogera nga sigo wamuse naye oyambako poliisi mu kunoonyereza bwali yagambye ekiyabadde aliwa okitegedde ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Biki ebyabaddewo nti mu kunoonyereza tugenda fa deep ne boyfriend munaye mubadde mu mukwano amwegase n'okwegatta ennaku bbiri emabega tusobola okukwata mu kuyambako poliisi okunoonyereza tutya tetuli ba malayika kutegeera nti oyinza okubanga gwe mutuukirivu enya tasobola kukola kintu ekyo oyinza oba nga tokimanyi naye ng'oyinza okuba omanyi ex we abadde amukubira essimu ezimutiisatiisa nga yamugambako dda omusajja annemeddeko tumukole ekyo oyinza nga mbadde namunteeseganya ng'egye muyinza okuyambamu asimatuke ekintu kino ng'olusi we kibeereddewo tusobodde kumuyamba so nti abaana ab'obuwala nga bano bamaze okufa nze sitwala nnyo mboozi ziva mu ba tiktok banne mboozi ziva mu ba close friends abambadde okumpi nga lwali zitwala ng'ekintu ekikulu kubanga mmanyi nti emirundi egisinga kubanga okufa kw'omwana oyo bwemmanga emboozi gye basaze okufa kw'omwana oyo kyenawuliramu one nasooka nempulya byambo ate gwe nabadde nayangambe teyakyamani kakasiba nti bamusooka namukozesa bamukabasanya kakati Shalom kyotalina kwera simanyi oba mwakirowoozezaako it is two way sided kitya omutemu ajja Shalom singa nzija okutta nensangawo wali embooko nejjambiya ng'ekigendero ekindese kyakutta sobola kukwata mbooko watajjambiya kakati wuliriza omutemu azza okutta ng'alina kusooka kukabasanya nze yinamu ekirowoozo ntwebuuza bwebuuza is there any possible ways okubanga omuntu ono bamuggulira in good terms okusooka yes kubanga tebamenya Shalom akwakafumitirizzaako tebamenya okategera akantu ako is there any possible ways nti omwana ono yasooka kuggulawo in good terms olaba boyfriend wekisobola okusooka nekikulya yadde bambi si yeggwe yadde siki si yeggwe nolaba bwe kikulya kubanga omuntu akabasanyiza oba omuntu gwe mugasse mu mukwano kitegeeza nti ateekeddwa oba wabaddewo olusenzikiriziganya kubanga ekifuula leepu kwe kuba nti omukazi yafudde omuwala yafudde tetulina bwetusobola kugamba nti teyabadde okategedde akantu nga teyafudde banze babakkaanya nga basooka kukola byabwe nafuna obutakkaanya kyekifuula leepu essaawa zino naye the possible ways okubanga olusi omuwala ayinza okuba yazze n'amuggulirawo bw'amala omuggulirawo olusi in the process ne bafunamu obutakola ki obutakkaanya so ebyo byonna tubitula naye bituyamba singa tuba kuba mu nsi ezi lusinga I don't know but n'eggwanga lyaffe tulyesiga liyinza oba nga okunoonyereza kwalyo bwe tufuna print out fingerprints biki twali CCTV kamera ku apartment z'ekyanja I don't know because nakyo tuziseeko naawo na kamera okusinziira nga omwana we yafa olowooza muntu omu genda wange ekintu ekinene ema kisoboka ngamba like olowooza mu nnyumba omuntu omu yajja kisoboka saagenda ku scene kuba bambagamba nti yali atamidde
abambu byonna byali bya muti yali anyweddemu anywa muya Tanya mwenge. Shalom. Tanywa mwenge. Tanya mwenge. Because That was the first rumor. ojukira story She doesn't drink. eyo mwana weri ku ssomero mwana yafa seta hayi nabigirirawo ebintu bya Uganda byebyo. Wano mu Uganda kinyagala okusaba munnayuganda kintu kimu kyesaba munnayuganda kintu eki sooka weerwaneko ku ngeri yakwekuuma bw'omala okufa tubeere balamu. But no. Olaba Shalom. omala okufa okoze ki bw'omala okufa Ani kugambye ono kyogera kituufu teragenda kulwanira nga gwe wange erwanirire. kyekume nga tuli balamu. Nze nagamba Shalom omuntu bw'agamba Gyetutambulira bye tukola abantu emikwano bw'agamba ngati nva mu maaso Abawala bakambwe. kati nkoze eki Sometimes abawala tulina bagamba kana kagambwe n'enjogera yaabwe oba n'ebikolwa byabwe biyetera abasajja okuluzinga obuntu bulamu. Nga wagambye omukulu oyo, according to the comments they bring lessons. Amaze waliwo omuwala gwe nali ndeetinga, omuwala oyo yankubira essimu ekiro nali neebasanga 8 ng'akuba najjako nengenda ku WhatsApp nga mpandikidde paragraph. Steven weebale nze nkimanyi kye wali oyagala wakimala kati ondwazizza neebase mu buli ondwazizza siriimu Steven kati wammala bane wammala oli devil oli kisiraani muli kisiraani ne muganda omuli ebisiyaga waddamu okwebaka nga yaŋŋamba Shalom nazuka nayambala empale nenyambala essaati nenva mu nnyumba omwala oyo waafa nga yasembye kwogera naawe laba nkujjira nenva mu nnyumba nenziruka emisinde nengenda mu mmotoka nenkubira Emma nenga noyogera soogera nenvuga paka ku ddwaliro awo ekireka nefumita eno emirundi ng'ena juka wadde omuwala ngambye namulwazizza namulwaza namala which means nze weebale kigeza nze mbadde nga mulwadde ebbanga ki byonna. Shalom navuga emmotoka mukama yanyamba buyambi oyingira emmotoka afike mukama ku ddwaliro awo eyantuusa kati imagine ningenda mweyo embeera wakale nenfuna accident nebankibira nga omusayi mulamu naye nga story yansinga Emma agimanyiko. Emma yomuwala amukola ki abajja kattabusi kati abawala ebintu ebimu bakola babikola maybe akangamu oba akulumya owe mwala osanga abawala nga yalwalira eyo banne temuva ku Valentine totta boyfriend omufumita kiso Valentine bwaganya okubulira ekintu. Shalom, Steve anjukiza mu ka story akantukako. Owe mwala yanga kasesa omwala omupulisa olubuto lutwala banga ki okulabika nenda koza ava mu ebyo lumala banki okuvaayo wano bwe ruti mwezi okulaga I think 3 weeks testing kati last 2 weeks awo ekyo nebaka n'omwala leero ku Sunday weneze nangamba ali lubuto ndekaba lusanga ati byabale bakola abasajja nemugamba yiyi nali balwaga ute ennaku esatu gwe nebasana ku Sunday olwokusatu nongamba oli lubuto yali fatayiro nangamba Emma maybe it's a miracle. Yindi Yesu bulijjo. Bent boys muna project empya tugenda okuyisa aba tuli mukunze ukakati tulinawo project embi. In fact kati wevu twajusizamu kati mwalese ekipya ojja kuwulirizaamu ko nga gwe twagakyusaamu uko wakati nga omanyi kati oziba nga awadi zaano ziganye katugezeeko kagendeko mu Afrima katuyimbe olaba ne wanawancha yabulwa awadi ingi nebulwa awadi emyaka 17 mwana myaka 2 akometezo ofuna olubuto ogenze kuwankaga mu 7 afa anti eri yali awadi kabalema eri yali miracle anti ulira awadi ziwaabo abali loyo yadde ne muzina ne Shalom tetuwa twaliyo ne friends of Shalom walo awadi ezimu halo mugenda ngola awadi 3 buli awadi yakamu kitundu
bagula wagize Uganda. If you have money, so zibula zonna. Abantu banominatinga musina nata wangula abantu banominatinga. Shalom. We gamba friends of Shalom, buli ali jipe milioni 5 tuzimpa. Sasa no zimpa. Rwanda ziwandi. Yakasuku jimpe. Zaffe zakyuse. Tukasanga Digital Content Creators Awards. Tanga guno omwaka era kola nnyo njagala wangule kwa award ntwajja kulonda. Nyanjo kola ku KBS. So munya kagamba kasembayo ngatumaliriza. Agamba kasembayo fe abagizi baffe tubasuubiza birungi byerere. Mwabale kutuwagira twebaza promote okutubookinga. Mwabale butatu mwabale kutufula busy. Kampala ba booking up country bayimbalira apayira kati kagambe. This whole weekend tubadde Kampala. Na ye no sente music our music waba atambudde. Wokoma ne Kampala wera milioni 2 mu kitundu. Ogenda Western Nile 506. So music waba atambudde. Just twaza abagizi baffe tubasuubiza birungi beera as usual. Tubasuubiza ddala birungi beerere. Naye bamanye mbuno ebirungi Mukama yabirondamu si ffe. Fe tubawa Mukama nalondamu abantu ne basiima. Aha. Emma. Ekinga ddala. Kano mukawulirize nnyo. Akalowoozo ko mukuŋŋaanya. Kabayimbi fenna. Only one record a year can change your entire life. It depends how you perceive it. Buli muyimbi ali eyo nga alowooza tali kufuna kyalina kubanga mbeera like nga ali eyo astrugglinga kubanga waliwo omuyimbi agamba banaye music wange mungi n'ekibuki kuna engeri jo pushinga mu music wo olunaku olwo ensi wenaakumanya ejja kuyitawo tofa nti oli yayimbye ebintu byebyo ebisepiki ne biyitawo olina goba kikyo because music sayana agenda kyuka era n'abantu bajja baawula oli ono waliwo okutrendinga kirungi ne waliwo ekintu bata longevity obuwangazi kinemu content. Why you guys are still standing? Why? Creativity, longevity. Mukola content. Naffe tetukola bya kubumbugirira mulirawo mu story gye tugibuukirawo. Like long term olajja kuddayo ajalabe Shalom. Segede. So music yoyo. So mu YouTube Bent Boys buli wamu. Tujja batubeyongeza mpola. Lero twatuze kwogera kweza awards n'ebipya ebizuuse n'ekimanyi munyumiddwa akanyumiro kano. Wana abayitambula nga tubayita nga bakuba mne bakuba ku hiti n'abayola ebigere. Basanga tebatuyola. Kankubireko. Kamugambe. Ulira. Laba fe ewaffe jajjaffe yatugamba yalaba alien nga agenda tuloga. Jajjamu yakola ki? Jajjaffe yatugamba yalaba alien nga agenda tuloga. Alien yalemererwa otuloga byamulema. Yabalogako ne bigana. Alien nga bagaza ebiseera ebyo mwana ne yafa. Top boy. Oyo mwana yafa oyo. Jika ali dansa nga ali dansa afa ebiseera ebyo. Twakyogerako. Naga buli magenda muloga. Mukazi nakuba essimu n'agamba waliwo omuvubuka ali batambulira. Naye mugamba abayagala obulamu. Shalom. Abeesonyiwe. Kituufu. Ffe tuli basami. Kituufu kuyola. Tebatuloga. Adduse. Mama yanga watya. Ati Darien. Shalom. Kibanda sikyagala kumwogerako oyo tasobya. Kati ffe waffe Kibanda. waffe si kibanda. Oyo waffe aya muvuzi wa pichi zino eziwogana. Shalom. Kibanda na. Shalom mama. Kibanda kyamanda. Shalom mulira. Sina kyamanda. Shalom. Kibanda kuyola ebigere si oba kya miti. Oba ina kyoli. Naye okuzote okola ki? Afe tugambye ffe twatuloga ffe music twajja tukyaliwo. Mukyaliwo. Olane alien yalemererwa omusawo omuganda. Ate musibe bulungi mweraba.